Inside Story Uganda, real source of political updates. Abaganda butateka iyo bazitaddewo ennyumba kale abazungu nga tulina ennyumba za ssubi buli kasozi bakateekako machule eraddu ereme kuba bantu bano babujjako dda budayiwula nti si bonna obuli ku mazzi obuyamba fire babujjako dda. This is the fruits of independence. Oba mulinga kitawe Walaire yawandika nti not yet Uhuru. Some people say that we would have waited for the British to educate us. Titwali the independence for over 30 years. Kakati demand y'amasanyalaze mu Uganda yaliwonga mu 8 October. Ndi amasanyalaze bali bageetaaga buli omu abalina bu TV abalina buki. Negavaako Muliro incident. The only for dam had a lifespan of 50 years. Which electricity went off in Mirundi. Gagenda okuddako bazanga abasajja abakulu badidde ebifu by'ennyama babipakira mu makooti gaabwe. Babba ennyama mu lubiri ng'amasanyalaze omuganda akuga nti enzikiza esanga mu mizi. Kale ffe Abaganda baali batukuza nga batugamba alya mu nzikiza aba mubbi. Abuukira mu ddirisa aba mubbi azaala ababbi. Okulya nga tonaabye maaso bakojjaabo bafa. The Baganda decided to use bakojjaabo. Why? You were usually with your mother. Baga nti balamu bo bafa ajja batta tabaagala. Amasanyalaze gaavaako. Ne nkugamba the Obutakanya dam had a lifespan of 50 years, which meant that it would be absolute the function in 2004. Singeno damu yali agenda kugwaako. Yali ekoma. It waited Museveni. Lifespan yayo yali ekoma 24. But up to now we are still using it. Anti giyasangawo yokka. Anti kugai there was no demand for power. Abaganda babagamba ti amasanyalaze kasito gateeka mu nnyumba nga ne kuyitako gajjamu obugimu mu ttaka ate gatta amaanyi g'ekisajja. Kati Abaganda ne bageewala. Mbw amasanyalaze gatta amaanyi g'ekisajja. Loogi bazikumamu byoto zibeera ku sikira. Kugamba nti due to political upheavals where people preferred darkness to light, there seemed to be no need to construct new dams. Museveni agenda okujja nga tetwetaaga amasanyalaze. Ate ng'oyinza okuteekako ettaala. TV mu World Cup abakazi nga baano banga. Anti nga TV ya chairman wa UPC. Abakazi bagenza okulaba World Cup. Anti bajja gikima nga bwe balaba akanaala kokka akanaala ke balabye ku kizimbe bagikima nga bwe bayita mu ddiisa ne balaba ng'ogiraba bagikima nga mmotoka okugivuga olina ejjuwa omunene mu magye oba omala ogikoonakoonako abagagga baddanga emmotoka kalinaali n'azivugamu. You don't know the situation. When you people complain about nti sibayi bwavu mbasekerera. The only problem is not bwavu. Naye omusiraamu ali mu kisiibo n'atalina ssente mwenna mugamba nti musiibye. Naye ng'oli ekisiibo ne bekinagwako ye talya mmere. So ena ekisiibo bw'okisiba nga tulina ssente bakubonereza ofuna empeera. Kakati during your birthday too, we did not need electricity. Era nga tewali yeetaaga masanyalaze. Nga oyagala okukola metal work ajja katwe. Yes. Nga bajja katwe. Obutunda obunyogoga nga ani abunywa amanyezi ga firiji. How? Firiji nga zitunda ssente mmeka? Bino byonna firiji biki byonna refrigeration gundi bize ku mulembe gwa Museveni. And these are facts. I'm telling you, these are facts. There was an upsurge of the demand for power. Why? It was not planned. Tichali demand. Mozambique Abaportuguese batekayo damu nene nnyo. Nabaga nti akasombo damu twagijangawo.
Ethiopia bekwatidde sente zaabwe ne bazimba dam. World Bank yali eganye under the influence of the Egyptian government. Ne bazeesonda balaba baswala ne bakkiriza. Niba nubu buli wamu baferawo buli wamu kubba buli wamu kyobala ati tebagala aboogera tebakuta n'embizi z'ennaku zino kati bw'oziwa emmere zeebakako niba bati bayina we bata buli kamu konna bakasuma buli kamu konna bakasuma buli kamu nibaleka baga nti tewali ajja kutwogerako tetujja kwogerwako pulogulamu zive ku leediyo n'embizi bwokola embizi bwegiwa emmere yeebakako naye bano tebeebaka buli kali bakaloono buli kali nkalaba buli kali nkalaba yenkola yawe buli kasente nkalaba buli kasente nkalaba buli kasente nkalaba bawangula embizi mu kulya batebeebakako. Let me tell you, Amin did not kill people for commercial. Or better did not kill people for commercial. We are hearing commercial killings for organisms in this. They accuse Idi Amin of cannibalism. But Amin had excellent relations with Saudi Arabia and other countries. Was he sending gas to Saudi Arabia? To get to Upaka. You see, when you're analyzing a system, that's where I'm fair. I'm fair. Twasomanga contracts, which says and contracts. System is to what has been their impact. Yes. Nga bwe nabagamba nti ekyuma ky'ennyama ekisinga factory beef factory eyali esinga obunene mu Eastern Central yali Karamoja. Ati independence bagamba obote tugirewo ekyuma kino ekimazeewo ente ezaffe. Ne mbagamba nti yefu Museveni ye yaliwo yali bagamba nti this is a market for you. Rare more cows. Naye obote yakijjawo abakyoli abateeso ne bakyawa obote abaali basinga okulima pamba baali bateeso ekyuma n'akijjawulira spinning mill n'akitwala ewaabwe. Ate mumuyina batuyiganya buyiganya tugende muwanda weyazaabwe tuwandiika ebitabo nga bo be bateekako amannya gaabwe. Nkugamba nti Museveni took power nti the new dam, the situation changed after Museveni took power and the country woke up from Siramba. That is when he moved to ensure constant supply of power to run the economy. Museveni embarked on the construction of new power dams and the fruits of his efforts need no explanation. Kubanga ye yazireeta. Naye kakati bw'ogamba nti dam mulimu ekintu ky'okola nga kirina kuddamu nekimenyebwa. Abamerika bazimba ekitebe kyabwe e Moscow. Abalasha balina abawala balungi ennyo ne bakwana ba contractors Abamerika. Abalasha? Abakazi abalasha ne babaginga ekizimbe kya Amerika kalina musango. Bagenda ekikebera mu bikigulawo nga kiri baget bakimenyawo buli kintu ne bakijja waabwe ne bakiddamu buto. Kakati let us think. Does this dam ate nankabirwa yakyusiza ate kati amasenyerezi sigagula Kenya. Are you told nankabirwazi? Which means if we want to know the truth tulina okufuna a team of electoral engineers. Kale mukamba buli omusajja gwe bayita Abraham Waligo yali minister mu government yani y'Obote owa energy. Celebrity engineer. Era gwe baawubwa prime minister nga muwanga bamugjeeko Abraham Waligo. Naye baamugja mu cabinet ya Uganda ku Lwokusatu ne bamuwa chartered plane n'agenda mu nsi endala to help them to repair their dam. Eyo plane yalagamu. I told you ba engineer babiri abali mu gundi mu Boeing baana bawana. I can tell you omwana ali mu kutwala ebizungizi ku mwezi mu NASA ava Kabale. Mwana wawa. What happened? What is that? We took up yaffe. Tetulina basobola kuba. Anti waliwo abakole bateeka mwanda we yazaabwe. Bino kubira mu ngosi z'abantu. Bo balina kubambwa nga be babakozesa. That's why they run away for freedom. Wano waliwo abaagala okulya, onagenda mu emesa okulya. Bakugambye
ti n'emitima gya Uganda ku katale k'ensi yonna abatunda organs giri highly marketed. Mutima gw'omunnauganda Organs abannauganda because of the food we eat. Amatooke gasiba nnyo omutima, mulimu obuguugwa wadde the rest is power is good water. Me I read this research. Ugandan organs on the international market are highly demanded because of the type of food we eat. Bagenda bateeka mu Jankobe. Bagenda bateeka mu Jankobe n'abalabi. This man must work with us because if he does not take us, and we know somebody is preventing us from seeing him because when I submitted my list, he put it aside. The Canadian put it aside. He prefers Mirundi. But do you know why he prefers Mirundi? There is a man who calls him his son. Let us allow this man to call him his son. And I'm not dangerous. I have hidden damaging recordings and video recordings. Treat me well. I'm moving explosive. Unless you get over it, as Mwenda said, Mirundi is not our problem, it's a challenge to us. And we need to change after 10 years. And I need the money, offload me. If you people who have everything, you seek for Bahamasumba, never you will somewhere at the bank. Until Misambo Giganye. Misambo Giganye Kuzima would dam. Mujagari Agani. Mujagari Mamguli Simu. Nakubira shiriki. Bujagali yakubira shiriki. Nezikiriza nti okubale bakwadde simu ne sente kati muzimbe zikwate simu. Esa era nze ngenda nembala bamusabo abatabimanyi. Ate jjajja akwata ati simu. Shiriki yakwata ate bakubire wa. Jjajja takwata simu. Era nabagamba nti ffe. Omanyika kati nze Muliro akyenzikiriza mu shiriki eyo. Nze ngenda kufuuka state witness mu ggulu. State witness tebamusiba bamukendeeza ku kibonerezo fe tugenda kulumiriza nti onamulaba nebirefu abashiriki gye mujja fe tugenda kubeera ba state witness gwe tulaba mu nkola ya bulijjo a state witness is taba na kibonerezo kinene omulimu gwaffe gugenda kubalumiriza nti gwetowakana ndikakwegania masoka ala wagira namujubanjeru fetugenda kubeera ba state witness abashiriki obabuliriddewo fetugenda kubalumiriza nti nakulaba wagira na mukanzu wali tonnamera nekirepu kyozze nashowa fetugenda kubeera ba state witnesses nga ffe tubalumiriza. Yes, like these people after using you they dump you. Nti mu future any government that will come to power will pursue the old one. Yeah, true. Because changing the economy takes a long time. Yeah. What a new government does that excites the people is to pursue the orphans of the former regime. Yes. This is why for me I've been telling you, and I'm a happy man. Nembagamba nti abamu Paris mweta tuletere ekizibu mulwanagana. Settle your differences. When I saw the photo there, I was happy. In fact, in a situation where marriages are collapsing, oyo yali wandise n'ekitabo why our marriage have survived. Charlie Tunzi. Over this long. This is money. Me, I look at money in my books. It is your brand to Babu John and Babu Bow. Net that a Mokomio, Namuzakabuli. What is it? A new back a fame mood. Which you could take it. Kamazale Kubiana, we can name this. Mujakubakutabo. Monko Yeza, Mungo Mugapume, Mungo Kuredi, Obutambuku. What do you want me to do? To commit suicide? One time I was skinning into one of the embassies and very, very damaging. Very damaging. Very damaging man in X-ray. Very damaging. If you don't give me freedom. Are you planning to do that? Oh, yes, because they have pushed me to the wall.
What do they want me to do? Mukubye omwana wange. Mutagitinze mukazi wange mumutte. Akwala bakaita nabukeera. Bali bamuluwalinga into trap. Mbamanyi bonna. Bamutte. Lubatiranga abakazi nemba kuwaata. Musse muwala wange mwalubatiku. Mumpoisonize 5 times. What did I eat from you? Nabali yakoki bana mwe. Nkibasasule. Nabali yakoki. Nabali yakoki. Ekitampeeze ekyo okumbeera ku luwoozi. So therefore, nze mbabuulira, why do I spend much my money mu bintu bino? I'm looking for a friendly government. But it does not mean that it must be an NRM government. I work for harmony to have a friendly government, not to run away. The little time I spend outside, njagala wano. Teri kibinga butabeera recognized. Nti gwani akumanyi. When you recognized, ogenda kubaka buli omu ayimirira Tamale Mirundi. Oyita mu kibuga nibaga nti Tamale Mirundi. Recognition is very important. N'okubeera mu bantu. N'okubeera mu bantu, yeah. Nti mpangaalira wamukiita kuwangaala. But don't abuse my commitment to government. No. We have a theory. The prostitute is a theory. When a prostitute stands for a long time at one spot and is not picked, recognized by a man, he must move to another spot. Okay. Abawulira muwulire. Bayina amatuwulira abatujoga. If a prostitute stands for a long time in one spot and is not recognized by passing men, customers, moves to another kitara. He moves to another kitara. Openly. Mr. Natu, Nkoi, I'm tired. If a prostitute stands in one spot for a long time and is not appreciated by men, he moves to another spot. I'm not a fool. I calculate my words. Mzee Tamale, waliwo ono mulabi akulaba agambe muyambe bayambeko. Waliwo ensonga eri ku passport office efuuse ekizibu. Passport baza applyingira but ebbanga tezijja. Kutoka bagamba bakola passport twalako. Mu Uganda mulimu ekitali kizibu. Ekitali kizibu because they create confusion and bureaucracy. Okukola ki okulya ssente. Nti bakimanyi nti Uganda ne to have a passport n'okubanga ina gyalaga. So siba nayo n'engama kanjiteeka. Anti si ekyo mu Uganda tekiriyo. Tekiriyo. Yes. Ngenda gadde okutambula benjikuba. Yes. Okay. Kakati bo bakimanyi. Uli lwalabanga bureaucracy ewantu tegeera waliwo ekiriwo. Buli lwalabanga bureaucracy ng'eri mu kintu. Apply online. Yes, n'okikola. N'okola ki. Kakati gwe I can get your passport in a day. Nga neekwese nga tebandabye. Osobola okukikola? It is certain amount of. Waliwo passport efuluma olunakuwano mu Uganda. Zifuluma. Lwaki abo nabo bonaabona? They create nababuulira no nembaga nti abo bannampiima badde ebitaala ebifu kati bakwata emmotoka z'abantu kubanga gwe toyinza kuwakana nabo. Kamera ezitakwata babbi ze zikwata emmotoka nampiima. Abantu balina first service to the civils. Never kuba mawulire ne bagamba ebitaala by'omu Kampala tebikola. Bukedde lwaki nga babalumbye omukazi akuba endulu eyamba ababbi. Mwami tusabe Katonda ababbi baleme kuyita mu luggi lwa mmanju. Bukedde Sebowa Kayiira muyambani okuga nti kamera tezikola. Kayiira Sebowa ani akusasula Kayiira. Anabo bekwatirayo. Nze Tamale nga tugenda. Yes. Ombaka kagabo mujjukira. Obukaddaana. Yasabye akakiiko k'omukulu buli katuntu abeerenga ayogera nabo nga tewali kamera. Ayala kugenda nabo in closed door. Ababuulire kikyakweka. Anti kyekimu era bano bajja babuulira. Kati akweka ki? Kikyakweka. Anti akweka ki? Somebody is playing games. I told you. Tibalina kye bazannya. Bibazanya wakati n'okumanya ti group zaabwe zirwanagana kati. Yes. Okay. That's why for me I'm happy. One of the areas that's where you can pick a successor is a palace. Nimbagamba nti nze muhoozi muyita empisi y'owanyu bwe muba mulwanagana mulala ajja kitwala mugire ki unite. When I saw that photo the only thing era tebabayambi
kubanga mulimu missing gundi mulimu abantu abataliimu kyali kikomye ku taata ne maama nabo kubanga ekinene kino kyarayizinze issues nti ono nga taliimu ate ne ku yamukozi naye ono teyaliimu nono teyaliimu kakati photographer teyabayambe but people fear a professional tatia that's why I tell you nti a handler and an advisor are different. A handler yaligambye nti once you splash it people are going to question it. Why is this not around? Why is this not this around? Ate aliya gundi yapate yamukozi nono teyalimu nono teyalimu kati it ended up creating more trouble kati ekyo bwokyo mufulumye ekifaananyi ekirala but it is a good initiative. Why? Somebody can write a book abantu bati okuwasa abaana babagagga tibabafuga. If you have seen a couple that has crossed 20 years, if they write a book, what super guru has kept that together, challenges in achi, that one will sell. Nti akakamu babagamba bakateka ku syllabus tebakateeka because singa ka muzungu singa kwekali kubanga Ham is speaking out of experience abawapa muno ba BMK basudiro bogera out of chi practical terms kituufu naye ate banekamba bodi mulimu okujoga era nekyo kankibubuulira ekizimbe ekyali kya WBS musajja ne mumwafuaza ne mukigula muwonekako mutya kampuni ya TV endala bw'ogyogesa naffe tozituulamu twakirizifukiimu naye ebintu ebyo mulabanga ebitono naye biruma abantu this man was the first to sell his building bagitaddeko and they know the owners. Yes. If you are not mindful, omanyi omuntu omujozi tategeera nti banne balumwa. That's what I found out. Tukita empathy. Nga bwe nkwe nti omukazi ono bano bannasali baani bonna bannakyo baani bennwani yabakadaga siba relatives bange. Era gundi professor yamugamba these are mature women. Maybe he is close to them because they give him money. You have blocked his money. Gundi namugamba ani bagambye mbu tekakati olaba twegasse kati akuba butambi bukadde mwe mu provoking nobody be mu meeting ne bagamba for it we are united by still a place of butambi bobutufu bwomukadde ate mukayana buliwa obanga obukadde butuufu lwaki ate mukayana nkujja ku programu zange ate mukayana kabana kwe ate okayana ekikati kebakozesa fe tukulinze kungulu teremerwa ojjako programu z'abantu nga bakozesa you will pay nga bali nga badukadde gwe bakukwatira tulina ne kizimbe bweru tulina ne kabuyonjo oliwo wano wakuvumbasiza wano always resist. There I wanted to make a clarification. And according to the fresh information I got, Mukula is an ally. Mukula tried to ready. Was not involved. I said me, I only clarify what happened. Me, I had me. I would not consider. That is very good. About the clarification, which I apologize. He had a procedure as a person. But even if he had a procedure as a person, Zembang is a kulikodiaze ekirala ekikyadde kikya kale nebaza Mami Jason okubera nti kwoli better days nayo bali kwanti kwoli Julius 6 nayo bali kubanti ogambo lead life from Remi Agasemba bule nkuwe bali kubako kara kamagara David nayo bali kubanti kwoli Somalia era otulaba mukuru mu hotali muyimbwa nayo kwoli embwe baza mwenna abaliko emukisa pokino nayo bakubanti kwoli omu Edward Kabanda nayo bali kubanti bade mu mutugobera abon Moses Musinguzi naye balakubanti koli wamu ne Yiga Paul banji sijja kwandisa olubani bakona ku namba maleyo nibaza mutatu kubira ku Facebook kubira ko live na YouTube kwetu liyo somo watu tufuna buli wa kubiri saza basatu paka sawa 5 tudamo kwa tufuna kuna ko Sunday samana paka sawa 10 nempona butama limwe katogera ku nsonga ezikoze amawulire eriye walala jemvude zemutawana ze amaleke pig avuno reverse gear jemvude walionda benga zirema I'm a pig, I have no reverse. Yakawala Jacono, no, Tabajapunda. Njogala Kagindi, you could cook or get it. No, Nakalagi.
ezo programu zonna nzijjeko zonna gye wawandiise Kawalagwe nkolako omwosi kolako ekyo bayita mutabani wa Mirundi nabone wewandikawo nga njijjawo buli gyonawandiika yonna nja kugijjawo tugwisanye paka ku lunaku luli. Yes, nze sigala kukola mirimu ekyo but don't allow to be used. No, you were used. Kale awo tukino kwa ekiva kote no laba mwanavaayo kuchuka yonna tebayinza kuddira kugamba nti buli kaseera banaddangamu kiba kitegeeza kaluka akuzanyiramu kyebugate yakyogerawo nti bali bamufuusa okuba nti bakola lira oyo akuba mulambo ddagala kyawedde abuzaabuza nfaayi tayagala kuvaawo ayagala ne ku mulundi omulala addeko. Has failed to understand the evaluation gyembawa tife mu byobufuzi batuga nti know yourself. You must understand the enemy. Nabagamba nti Bobi Wine yajja bafeesa eminyira mu 2017 ne bagamba nti Bobi Wine 1 avudde mu nga bafuma buvumi balya ssente batalewo Museveni bwe babba ne bagamba naye mukamba buuza muli basiru lwaki seggwanga ekokolimira omulwadde nga tebagisala. Yes, if Bobi Wine is a problem, why don't you deal with the Bobi Wine? Nga bagulayo bamayinja bagula bakusasira naye nga yasigala bamulireko sente. Yes, it was a strategy to get money from Museveni. Abavubi bajja omulambo mu nyanja. Yes, it was a strategy negibagamba mu katabo nti bano badidde Bobi Wine bamukozemu gold mine kubbirako Museveni. Wa eseggwanga obeeko okulimira omulwadde ali obubi ennyo lwaki temugisala. Why don't you deal? Nembaga nti oyo omwana yabakola ekintu yafuna anoma fasising akasolo akatalina mutwe tekategekwa mutego. No kakati ekintu ky'omofasi mayinja yali ani oyo omwana alina structure nti omwanika wa Nuupu yegundi organizing secretary yegundi kati ojja yani nabano bwe baali mu nsiko beyitanga ba commanders. That's what maintained commander gundi ranks came later. Singa bazigabira mu nsiko baali lwaniddeyo. So when you see somebody with an enormous thing nti nze siina ludda when it comes to programs nja bafeesi eminyira balenzi bw'atambeeko omulenzi oyo pendo nga nnya ku mutwe najjako programu zange najjako eno bukyamuzijjako ng'abantu bazizzaako ate buli gyemujjako siddayo kati eyeggulo sijja yagala musijja ezo tirita omuwala ono buli lwaneereka mungijjeko yereka mungijjeko yusi nezo ne bagyerekamu nga ngijjako ati lwairo okimanyi onkamaliramu ddala ekyo ngeri okuneerekamu buli kaseera nenaniyako anywedde obusera naniyako anywedde amata naniyako ava okulya enkoko ye naniyako. I was going to kill my son. I did it. Are you my lawyer? If I were the movie, if you have been misused, you will pay the others. When these people go away, if you allow yourself, your institution, to be misused, we shall grab you like a grasshopper. In Uganda, we deal with you. When your supporters disappear in the thin air, give me a gun every day 10 years. Never feed them government here. But look at Magala Mujitwali. Look at Galiao, or check him when you leave me alone. Younger man, leave me alone. I'm not your problem as I told you. Never can say that, but the government here. Means a nickel de Debian. Ne business sabotage. Mwenda ya kami ngamba Mirundi is not our problem. Leave Mirundi alone. Era nagamba wakoze ensobi okuwandiikira abo bagondo. Always Mirundi gets the last laugh. Buli tumwe panka katukuba. To apologize to who? Me to apologize? What how? Kuki kyogere weta ya apologize. Aba bakodomi bakwine bagenda bani abangereza mukamu. Bakodomi bakwine bagenda bajoga bangereza. No. You people, I never did much of your man. When I saw it, blood decided. Because you have pushed me to the wall. But I said a radio never see Jaco. TV never see Jaco. Children never see Jaco. What do you want from me? In Chikusasuri.
ne bwaba mukazi mukulu oba gwali omwagala mukuba omukazi omutwalo mulenzi gondekera emirembe. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Munyigirize ekimala. Yes, I don't want to hear this nonsense. Mumbuli ekiri ewange nkibawo mu kitwale ekimunyabunya buli kaseera enyo bagijjeko eno bagijjeko simanyi byose wala tujja kukwatira wano nga banno bagenzi bose nga mutabazi tujja kunywereza wano ffe tubanyweza baddusi banno bajja kuduka tukwatire wano ate ffe tudduka awusigala yinzo ennyumba ngekutta omuliro awusigala adduka awusigala ennyumba bwekwata omuliro akateeteke keyasuziemu n'akamuli emitwe tebadduka nabyo tugenda kudduka nga bamuwaka badduka dda nga yadduka dda emisinde buli redio gyemunatigaatiga nga njivaako eyabbala munavudde godis case naapiiro tebetobwana naye nkoye am tired nkoye I've never appealed to presidential intervention now I appeal to the president. I'm tired. I will sneak in one of the embassies to ask for political asylum. Mbako bogolozamu. Ejokulya mwe. Mbakubire ddala mbamalewo. Omulenzi ono mwabize ddala. Ukubire ddala mukubire ddala. Ampireko ddala. Talina kyamanja. Sinzira baliza emisango gyamu. I'm tired. Yes, I'm tired. Every time. Business zange nazikuwata. Nabagana okunsasula. Nabakola. What did I eat from you, young man? What did I eat from you? State it clearly. Now we yanku radio choge. Tineche nakulyako. Chomanje. Never feed them State House. For 10 years, I've gone to State House once. I was invited by Moors. The second time, I went to Okero House to pick my chair. Sit down, Gayo. To get, you have not seen me at any function. Let me move your nana bivako. Why do you hang on me? Munja kasaji. Njo mwana nyondo muti. Kwenda kwa bintu ya UCC. Wawe mukazi bireti. Njogolo wa UCC bireti. Bendete wange. Debu hapa unga mulamu. Njo kulia kakaza kuna kundi kamale. We are tired. We are Ugandans. We have a stake in this country. Why do you harass us? Why do you harass us? You will make him 7 out of me. If younger man, you are not very careful. You cannot swim towards the storm. You have created the storm of Uganda. You cannot create the storm, however experienced you are. Address the issues. Abantu bemupa, bemubieka amata, bemubieka nyama, bemubieka ebinyanja nuni ne muziba. Amadiba ne mugabba. Business ne muziba. Mubana abataxi ne mubawa ne mubawa buli kamukonna ne mukabba. That's your problem. It is not me. Address the real issue and go and find out why I have a large following in this country. Why media institutions are reluctant to switch me off. You can only incite them to switch me off. This is your homework. Katono nnyo tova ku Steve tukomawo mutefe kyokubiri nga tugenda twogera ku nsonga ez'amutwala ensonga z'amasannyalaze era tova ku Steve katudde mu budakiika butono.